Yesu n'amugamba nti, bulijjo nayigirizanga mu makuŋŋaaniro
mbuuza abantu bye nabagamba, laba abo bamanyi nze yayogera ebyo. Omu ku baweereza yali amenyedde okumpi n'akuba Yesu oluyi n'agamba nti, oddamu nti kabona asinga obukulu? Yesu n'amuddamu nti, oba njagiddewo kinnyumiriza ekibi, naye oba kirungi onkubira ki? Awo Anaana amuweereza nga musibe eri Kayaafa kabona asinga obukulu. Ne Simooni Peetero yali ayimiridde ng'ayotonda. Awo ne bamugamba nti, saakulabi naye mu lusuku. Peetero ne yeegaana nate. Amangu ago enkoko n'ekwakulira. Ne bajja Yesu eri Kayaafa ne bamutwala mu kigambo. Era bwali bukya, bo bennyini ne batanyanya mu kigambo balimu okwekuba naye bamale okulya okuyitako. Awo Piraato n'afuluma n'agenda gye bali n'agamba nti, musango ki gwe mulanze omuntu? Ne baddamu ne bamugamba nti, Yesu n'addamu nti, obwakabaka bwange si bwa musimu. Singa obwakabaka bwange bubadde bwa musimu, basajja bange bamwagala, naye si bwe mbale mulabirala. Naye kaakano obwakabaka si bwange. Piraato n'amugamba nti, kale gwe kabaka? Yesu n'addamu nti, oyogedde, kubanga zaaliwo ekyo n'ekijjala serikali ne bamutendera amakuwa
bamutikikira ku mutwe ne bamwambaza olugoye olw'effulu ne bajja waali ne bagamba nti Yesu n'afuluma ayambadde engule y'amaggwa n'olugoye olw'effulu. Piraato n'abagamba nti, laba omuntu oyo. Awo bakabona abakulu n'abaweereza bwe baamulaba ne boogera waggulu nga bagamba nti, kubanga ekisira musanvu. Abayudaaya ne baddamu nti, kubanga yali omwana wa Katonda. Awo Piraato yawulira ekigambo ekyo ne yeeyongera okutya, n'ayingira nate ekigambo n'agamba Yesu nti, oli waawo? Naye Yesu n'atamanya. Awo Piraato n'amugamba nti, toyogera naye, tomanyi nga nina obuyinza okukukuta era nina n'obuyinza okukukomerera? Yesu n'amugamba nti, tewandyategeeza bonna omuze singa tebwakuwa waggulu. Addeyo gy'oli kyakuddaabirayo ekiriisi. Okusookera Piraato n'asanga Yesu okukuta. Naye Abayudaaya ne boogera waggulu nga bagamba nti, Piraato yawulira ebigambo ebyo n'afuluma Yesu omutwe n'atuula ku ntebe y'ensama mu kifo ekiyitibwa Amayinja Amangi, naye mu Lubulaniya Gaasi. Lwali lunaku lwa kuteekateeka Okuyitako, zaali nga zimusanvu. N'agamba Abayudaaya nti, laba kabaka waffe. Awo ne boogera waggulu nti, mujje
Sa
okuteekateeka emirambo erimu okubeera ku musalaba ku lunaku lwa Ssabbiiti, kubanga olunaku lwa Ssabbiiti wali lukulu, ne basaba Piraato okumenya amagulu gano ke baggyibweko. Awo baserikale ne bajja ne basookera ku omu ne bamumenya, n'omulala yakomeebwa naye. Ne bwe bajja eri Yesu ne balaba nga amaze okufa ne batamumenya magulu. Naye serikale omu n'amufumita mu luyingizi, fumu amangu nemuvaamu omusaayi n'amazzi. Naye yalaba n'ategeeza n'okutegeeza kwe kwa mazima, era oyo amanyi ng'ayogera amazima nammwe mutuuke mukkiriza. Kubanga ebyo byabaawo ekyawandiikibwa kituukirire nti talimenyebwa ggulungu. Era nate ekyawandiikibwa kigamba nti balimulaba baafuuta. Oluvannyuma lw'ebyo, Yusufu ow'e Alimasa yali ayigirizibwa, yali omuyinza wa Yesu, naye mu kyama olw'okukyabalira negayira Piraato okuggyako omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'akkiriza, n'ajjako omulambo. Ne Nikodemo n'ajja asooka okujja gyali ekiro ng'aleese entabwe ey'enkuumo n'akaloosi, obuzito bwabyo laaterera kikulu. Awo batwala omulambo gwa Yesu ne baguzinga mu mweze z'ekitaano wamu n'ebyakaloosi ebyo ng'Abayudaaya bayise okuziika. Awo mu kifo we yakomererwa waliwo olusuku, ne mu lusuku mwalimu entaana empya etannaba kuteekebwamu. Kubanga balina kuteekateeka okw'Abayudaaya, era kubanga entaana yali kumu ne basooka